Musibi mutya balungi abagalwa kansubire nti muli bulungi yonna ogimusinzire okubanga ate mugyekumira Fifi Jayethan sankanga buli jonze ndiwe kubanga ate nkutwala mu maaso gwe yakatoyingako mukwano nja kusaba osoke osubscribing ate ngamwe abagyekumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala tewerabira kubanga ate ocheckinga ku channel yaffe emanyiddwa nga News Facts Uganda aho yongera kubanga ate onyumirwa empereza yaffe okuva mu nsonda zonna olunaku olwaleero tutandise n'amawulire ag'essanyu ye omwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf omwana tto oluvannyuma lw'emyezi egiwererako ddala nga ali mu ddwaliro olunaku olw'eggulu yasiibuddwa era nga kati munange ali okay. Twongera kubanga ate tusabira abalala bonna nabo babeere nga baterera mwebale kubanga ate musaba abannange awo nga tuvuddewo bo baana balenzi abaasibibwa ne baana bawala okuva mu makomera ag'enjawulo okuli Kigo ne Kitalya olunaku olwaleero balabikiddeko mu maaso g'ekkooti ey'e Makindye okono okubategeera obulungi kwe kuli abakulu okuli Nubian Lee ne Eddie Mutwe okusingira ddala Dan Magic bonna bali awo bano nno balabiseeko mu kkooti olunaku olwaleero kinajjukira nti bakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 Desemba ate ng'ekibinja kino kinene ddala kirimu abantu bangi nnyo ate nga mwanattu emisango gye babakwatira singa oba ogyetegereza giri awo gityo tegitegerekeka bulungi mu bufunze tegirimu nnyo gumba ly'amaanyi kubanga omuntu asibwa naye twongera okubanga ate nabo tubateeka mu ssaala babeere nga bafuna eddembe lyabwe nga bannayuganda okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe mwana mulenzi okuva mu ggwanga erya Ghana bw'atyo bwasazeewo okubanga yeeyunga ku struggle nga akuba oluyimba okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga lyattu Uganda ngono nno si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Black Rasta kinajjukirwa nti abanagana bano baavaayoko emabega awo bwe batyo ne babeera nga beegatta ku struggle nga we nabakulaga mu mawulire nga bagamba Free Uganda, Stop Killing People Museveni ebigambo ebyo ebimu ku ebyo bakozesa ku posters ze baali bakozeeko wamu ne banners naye ng'ate mu bufu bwe bumu kinajjukirwa nti n'Abajamaika baavaayo ngera we nakulaga nabo nga bayita mu luyimba nga basusuuta omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obuvumu bw'alina ng'agezako okubanga ate alwanira eddembe lya Munnayuganda. Amawulire amalala ate nga gantisa era nga gannaku ge gapanda gaali okubanga ate mwanattu akomyewo obumotoka buno obwa kika kya drone van bwe butyo butwala abantu kiro na misana bo tebusosola ate nga abatwala abantu babeera bakutte emigemera wala nga ne uniform tebambadde mwanattu bano bangi be bazze babuzaawo so nga abamu bakomawo nga balamu ate nga abandi tebalabikirako ddala so kati omuntu asembyeyo okubanga ate abula era ngono ye mukulu amanyiddwa nga Mukasa Kenneth kigambibwa nti yabula ennaku kati biri emabega naye nga yatwalibwa mu ntwala yemu yeeyo tunajjukira nti omukulu Selector Davi naye yali yakadda mu mbeera bw'ekira nga naye yatwalibwa akamotoka ako naye nga bwakunyumiza ebyaliyo mwanattu si birungi n'akamu n'akatono ddala naye nga bonna ekibatwaza kintu kiri kimu kyokka kyakubanga ate babeera mu struggle bawagira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bawagira omukulu gwe gwomanyi nga Bobi Wine kyekibatwaza kakati yonna eyo gy'oli akamotoka kano kalaba edduka tokeesembereza katwala abantu kiro na misana abaziika abaana babandi nga balamu batwala abaana babandi ne babakola ebintu ebitasaanidde awonye naye nga aba awonye lwa Katonda twongera okubanga tusabira eggwanga lyaffe kubanga ekituufu kiri nti teri mirembe n'akamu n'akatono ddala okweyongerayo mu maaso yo district abantu be district y'eggulu bwe batyo bavuddeyo ne babeera nga beesambaga omukulu Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba nti bo tebamwagala kuba mukulembeze waabwe kubanga tebakerangako ku makya ne bamuwa kalulu kaabwe tebamulondangako so ebyo byaliko biyeremeza ku ntebe bo tebabifiiringa tebabyagala era bwe batyo ne bategeeza nti n'ebyava mu kulonda Electoral Commission bye yafulumya nabyo tebabyetaaga tebabyagala bo be bamanyi birala nnyo balonda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abo nabo bwe batyo basazeewo kubanga ate bakikwasaganya eruyi eyo okuddako ku side eno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Moses Radio olunaku olwaleero lwawezezza emyaka 3 mirambirira bukyanga afa kinajjukirwa nti ono yafanga lumu February omwaka gwa 2018 era nga enfa gye yafaamu tugijjukira bulungi nti bouncer wa club emu yamukuba ekigwo wansi yamusitula n'amukuba wansi mwanattu obulamu bwe awe butyo bwagenda mu ngeri ey'okusagira kakati ono maama we bw'atyo agenza ate n'amukyalirako wali ku malaalo ge n'amusabira ku ssaala ng'era maama yenna ekintu kyeyandibadde nga akola so kati munange twongera okubanga tusabira emyoyo gy'abagenzi abatufaako kozi kyemanyi nti naawe ampuliriza olina abantu babakufaako maama wo taata wo muganda wo mukwano gwo twongera okubanga tubasabira munange emyoyo gyabwe giwumule emirembe mu nga giramuze kisanga ate naffe bwe tweteekateeka okubanga ate tukola ki tubeeyungako kubanga essaawa yonna naawe ofa ekyo kyo tekyewalika awo nga tuvuddewo okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe bo bannayuganda bakombye kwerima
bakombye kwerima bagala buwanguzi bwabwe. Kinajjukira nti balangire ennaku z'omwezi nga 3 February nti lunaku lugenda kubanga lwakwekalakasa mu ngeri ey'emirembe ddala era nga bano baagala mirembe gyabwe. Waliwo akagrupu k'abantu akalabiddwako nga kagezaako kubanga kajjukiza bannayuganda nti olunaku luno lwakubanga ate beebereramu tewali kwemamaza n'akamu n'akatono ddala. Sooka obeere nga obeerabirako. Bwe batyo bwe basazeewo okubanga ate bakikwasaganya okusobola okubanga ate bajjukiza munnayuganda nti olunaku olwo teri kukola lunaku lwakubanga ate babanja obuwanguzi bw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abali ku saidi ye eri ku saidi y'aba Anonymous balabiseeko nga bategeeza bannayuganda nti okusinziira ku information gye balina omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muwanguzi era akadde konna ajja kubanga alangirwa. Muleke kubeera nakutya, mubeere bagumu. Yo omukulu Yoweri Kaguta Museveni ajja kubanga ate aserengeta. Ate n'amawulire amalala ku side eri United States bwetu yavuddemu omwasi nebeera nga ate egenda kubaako kyekola ku mbeera eno ey'omukulu okubanga agaanira mu ntebe. Ago nago gali side eyo. Olunaku olwaleero lwennyini y'omukulu Kasolo Peter naye lwagenda okubanga alabikako mu kkooti n'okubanga baatuseeyo dda. Kinajjukira nti abo bamulemeddeko bagamba nti baagala recount ey'obululu. Oba ojjukira bulungi embeera eyo yatwaliddwa omukulu amanyiddwa nga Kalangwa n'abalala awo nga baagala kanusu eyali mu kifo ekyokusatu yaba alangirirwa ku buwanguzi naye nga kkooti olunaku olwaleero lwetuula okubanga ate baddamu ekintu ekyo ekyokubanga babala obululu. Awo nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Kapale abangi gwe bayita Fededi Comedian yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ateera abayimbi akakanja n'abeera nga abavuma mu ngeri emu oba endala ng'alinga agezaako okubanga abapampingamu sensi naye ng'ensonga yemu gy'ayogerako abaana bangi bazze bagyogerako ku social media nga bagamba abayimbi beesirisa nnyo ku nsonga ez'amakulu ddala. Bw'atyo avuddeyo n'abeera nga ate abaako bye bagamba kamukulekere ate akuumira mpeera akunkuumire. Abayimbi abakazi abayimbi bo bali okkecho ova teboogera bano bashiba kalungi ba Spice Diana teboogera wadde balinga batamenda kumanya nti waliwo ekigenda maaso mu ggwanga naye olwo obutiitizi lw'abayimbi tosobola kulaba kashiba kalungi nga kavuddeyo buli eyo buswamye bulinga akakolwa buswamye bugamba tulinda Museveni atereze ekintu tuddemu tufe tuyimbe naye bamatako mmwe bano baminsaki bali eyo basirise cce teboogera bali mu kufiidingi bwa gavumenti bano ba David Lutalo bonna bali eyo basirise cce bali mu bumbooli baswama mbwe enseeterere bo bajje bayimbe bano simanya kina baani akagamba wootulira industry ya Uganda ya music yonna bali awo matako butako biri eyo biswami bino biwininwaje tekisobola kuva nekiwayo nekigamba bannange President Museveni bako nekyogira tugulewo eggwanga biri eyo tibisobola dokumenti nga wadde okubako nebyo byogera biri eyo bireega matako kwekubya ziserefi kino kiwininwaje kireega binnya mu matako biri eyo bisirise tibisobola kuvayo bigaa nti munnange President Museveni tuli bubi eno guno gubebe kulu guli awo gwo guvubuka gusajja gukulukulu guli awo myaka giri awo tegulina wadde reasoning capacity mbwa mmwe muli eyo musirise bw'otulinagana amatako ganiye bino ebiyimbiyimbi byonna bino bijoni bulaka biri eyo biswamye bigamba muzeeyi atereze ekintu tuveefe tukole tuyimbe tibisobola navayo nebiwa komenti ta President Museveni gulawo ebbaala tukole wabula bali eyo baavu bino ebikazi byonno bitundatunda ku busolo bwabyo kati kiwuninwaye kitunda ekyo kati ne shoti okumwaka nanoolya kati sawa zino buno simanya bufeibe nasolo simanya otunya buno simanya bu istabuwa natolo bayimbi bali eyo tebali wadde muyimbi asobola vaayo wabula abayimbi abakazi bo bali mu kutunda busolo bwabwe batunda awo 8 2 5 5 kati abayimbi abasajja bano bali ebo bali mu kusiyagibwa bano bagulu ne ofiiso bo batunda mabina bano simanya bani abalala bino bigula vite bili eyo bili mu kulya buli mmere na kuvimba matama ebiyimbi byonna biri eyo teri wadde kisobola vaayo nekigamba ti bannange embeera munnange President Museveni bibi alunda mubiro alunda mbiro ali ku mucere gwatunda okuva le yayimba tubonga nawe ne mumugoba atunda mucere gwe tewali wadde notulya industry y'abayimbi kati kano kashiba kalungi buli eyo buli mu serefi tebusobola vaayo buganda President Museveni ebivulu munnange fe bwera birabwoto twakola ki teri wadde awaye wadde capacity
biri ebiswamye embu enseterere bijje bitandika okuyimba wabula mbwammwe ne tumala tugenda mu nsi empya amateeka gajja bamalala mwe tujja beekolerako mwe mbwammwe abatawadde wadde komenti tubalaba mbwammwe muli eyo muli mu kutunda busolo bwammwe naye ne tumala tugenda mu nsi empya mbwammwe wallahi tujja balumba mmwe tujja beekolerako muli babi nnyo kino kiwininwa gye kirega binnya mu matako tikiina wadde agabina gonna gajjudde ebinnya tibisobola vaayo ne biposting ate bannange embeera y'abayimbi muzeeyi nga tetuli bubi n'owulirako gamba n'owulira bino bikabakko simanya kabakko buli eyo busirise bano bakingisa kunywa njaga ya mata kunywa bunywi njaga ya mata naye tibisobola ne President Museveni munnange otusibye omwaka mulamba tuno tupostinzeeyo kano kunywa njaga ya mata bano bakingisa kyova naye njaga nnyo omuyimbi Mose Radio singa yali akyaliwo singa kati yavayo dda neyekyanga bana abayimbi abandi badogera bawizo bali eyo bali matako ga kamiliyoni bayonka bokasita bafuna ekyokulya no tuli embizi ez'omu nsiko tuli ero instead of vayo ne baposting ata President Museveni munango tusibye nnyo embeera tuli bubi tetukola amatako gali eyo gasirise bano bawire mukaabya abo nno tobananye emyaka mingi Gerard Kiweewa olwayimba Nantaba otabaalayo ojja kusa omwana waffe bamu kuba bagamba mbwe embooko zaake olwakikuba yempi bbiri nekiddeere kali kimu kunywa walagi waakyo kyamanya mbwe ebyobufuzi si byangu Gerard Kiweewa kati kiriyo kisirise bano bajjo stede bali mu kusiramuka instead okuvayo okulwanirira eggwanga music wafaddemu ekintu ekidongo kikube bali eri bali mu kubasala waya mbw asiramuka kuwayo mikira mikadde kugitayirira bye balimu ebyo bya kisiru tunyazina embwa simala z'abaani kalifaganaaga bali eyo bali mu kukayana mu batwale mu State House ojjeeyo kaki muli eyo bano banina loozi kufuna mbuto na kuwanvuwa gwe mulimo gwe muliko nete musobola kuvayo kuwayo komenti mbwana President Museveni tuyamba otuleke tukole temuli eyo musinika binnyo nina loozi kuwanvuwa buwanvu gwe mulimo gwe mulimu Lydia Jasmine muli mu kutunda busolo instead of okumanya nti eggwanga lyammwe muli bayimbi abamanyikidwa muli mumoli muswambye mbwe enseterere mujje muyimbe embwa mmwe mujja laba mwe ba Jasmine kwesiga kizigo gwe mulimo gwe mukola bashiba muli mbisiyaga muli mu kunuuna mabirankani byabannammwe instead of okupostinga nti ensefa Museveni amanye nti abayimbi ddala tuli bubi bano bayanki benda simanya yaki benda muli eyo mbubaba simanya UPRS simanya biki kasasiro timina kye mutuyambye muli eyo mwasama bwasami temina kye mutuyambye bayimbi industry enfu Maddox Sebatimba oli eyo kanula maaso olinga embizi eyita mu kiyungu olinga embizi eyita ku muzikiti muli eyo muswamye embeera eterere mbu mujje mukole mutandika okuyimba naye mulwanye mulazeewo ki what kind of solidarity are you showing temusobola kubaako ne kimukola muli eyo ebikazi ebiyimbi muli eyo muli mu kutunda busolo kwega temulina kye mutuyambye gwe nina loozi kufunira mbuto mu struggle tuli eyo tubonaabona tuli mu struggle tubonaabona teeza Uganda kali mu sexy kali mu kufuna mbuto na kuwanvuwa gwe mulimu lumu kajja bakawuba emikono kagende kakwate Yesu mukamwa gwe Daddy Andrew oli eyo oli mu kukalakata nina loozi instead okuvayo mu postinge mugambe government where are you open up the bars and we work we are here dying of powerlessness muli eyo musinika binnyo muli mu kukola sexy we good need office oli eyo oli mu kukalakata bakazi bakadde